waliwo ekyamwambala n'asala abaana abo kale n'abatira mbulumya obutagambika. Tugume Gideon Omwogere nkwaniriza obale kutwegattako sebo eggwanga libadde liri kulindiridde. Omuntu okutegeera ekimwambadde n'agera n'asanja abantu ate n'akubona agamba ate nali sigenderedde abantu bagasiya. Abantu bagasiya abantu oba babaki kati gogambi wale kinyambadde nengenda nenkola kino gwe kikole ngoma nti wakikoze neguli omuzindalo gugatte konkufune bulungi kale oguno gwe nyini ogwo yagamba ekintu kyamwambala yekanga asaza abaana yagenda okudda engulu ng'ekintu kimutadde nga naye alaba asaza abaana naye kakati oyo omuntu wa kikakyo yasooka okusooka omusango yagwegaana yasooka n'agwegaana n'agamba ye tabimanyi era naffe ne tubeera aho ng'ebintu tetubitegeera nga twewunaganya naye n'engeri omusango guno engeri gye gutambuddemu nga sinaba kubuuza kubatuwuliriza gwewuunyisa twagala batubuulire Okero Christopher Onyumu yani ye Okero Christopher anamuzaara okuva ekyanja kutuuka okwejja ekyanja yavaawa gye ekyanja era ekyanja avaayo atya n'atuuka okugenda eggaba n'atagenda wantu walala wonna n'agenda n'asala ab'eggaba n'abaana abana yabasala atya ye kubanga bw'aba nga yayingira mu ofiisi avaamu afuruma nono omuwala agenda okumugulirawo gate waliwo kono coordinator naye atunula ali mu dirisa araba naye mu bangi eryo kyatwala banga kyo kusala abaana abana kwegamba ebintu biri awo bintu babiddusa tubagamba nti nedda mwandi tugize mpola ne tutegeera wandi bawe ekintu ekirala okitegeera ekikosike kwakati gwe ekintu ekyo kyakwambala tife tetukimanyi gojja kugira bwoti gwogende bagende nti bakusibyemu naye ate ng'ekirala kisigadde neera tulina n'okumanya kiki ekyamwambala anti kyekyo tulina okumanya kubanga ettaka eryo bakiyinza n'okwambala omulala anti bwe kiri ekintu ekyakwambala kyekujja ekyanja kikulinyisa emmotoka paleka ogende eggaba otuuka okusala abaana kyali kiki ekyo n'ekintu ekyo ekyamwambala njagala nkimanye ettaka eryo ne projekiti ezo za mugagga Pastor Peter Kasirivu omugagga ennyonnyonyo omukuba pastor abagagga ettaka okutudde essomero ne projekiti eyo yennyini gaba community ebiki byonna byoyo bya pastor oyo naye tebamwogerangako yadde n'olunaku no talina we yali ayogedde omuntu gwe batidde abaana ku gundi yo projekiti yo omuntu gwe bakoze tovaayo n'owa statement mugagga alina ebyobugagga wano in fact yadirira kakande ndowooza kwaga kakande kati yasinga obugagga mba pastors mu Uganda kakati oyo ndowooza amuddirira bano okumusingako ye pastani Pastor Peter Kasirivu neti wali yali amwogedde ye nanyini ttaka essomero lya Gaba kanisa bagiyita Gaba Community Church oba okitegeera naye wali yali atavangayo okugamba nti abaana bafiira ku gundi yange eyo projekiti era erina abazungu abagiteekamu ssente bava mu Amerika eyo ono omusajja abadde mu Amerika gy'abadde ono Okero bwe yamala okutta omwana wa muganda we n'agenda mu Amerika ayongera okukuguka mu kutugumbula mutuuze mu Amerika n'ebigambibwa bingi naye tibaagala kubijjayo ebintu bakiddusiza mangu nebakiddusa nebakigira okukakana nga bagambye nti bamusalire maama emisango singa gitambula bwetyo singa Uganda nga tuli bulungi ewamuwanga Kivumbi honorable wafiira abantu 7 n'olwaleero omusango tegutambulangako yadde inch 2 tuli myezi tugenda mu 5 omusajja ali munda naye ono ye gwawedde ati webuuza bagundi ekintu nga mukitambuza mangu omusajja bamuwa amazzi anywa amazzi aganyogoga atuula ku katebe nade bannange ebintu bire bannange abatuuliza wasebo ne banyabu ogambye project eno ya Pastor Peter Kasirivu tayogerangako kigambo kyonna tosobola kujja kati nga wano ku Radio 4 newabaawo ekintu ekiriwo Dr. Baramu n'atavaayo kwogera yes kubanga is responsible
yadde waliwo bamanager abatwala radio n'ebintu ebirala naye ng'omuntu omunanyini avaayo n'ayogera Pastor Peter Kasirivu ali ludda wa mu kintu kino nanyini gaba community omuli essomero erya gaba childhood gamba masomero eyo childhood development eyo project kuliko gaba community nursery and primary school kuliko gaba simanyi secondary kuliko gaba nerya community byonna bibye yona project eriemu birimu n'abazungu abaleta sente bateekamu sente ono musajja badde mu America kigambibwa nti yandibanga abadde akolagana ne pastor eri mu America n'avaayo eggulu limu nga anaatera okugenda eggaba omuntu yamuweereza sente ku makya miliyoni 6,200 tebazoogerako eggulu limu nga anaatera okugenda omuntu yamukubira essimu ku makya bye baayogera tebaagala kubyogerako omusajja n'avaawo n'atambula mpaka Gaba atuuse Gaba yasooka olunaku olwasooka n'abuuza ebyetaagisa okuleeta omwana ne babimubuulira enkeera n'addayo n'asasula bw'amala okusasula ne bamuwerekera afulume akola atya bwekigambibwawo nti waagwira ku baana n'abasala twagala kumanya kyatwala bbanga ki okuluka olukwe luno miliyoni 6 bamuweereza zaaki yava mu America yavaayo atya ekyanja ali apangisa waani ani yamuleeta ekyanja mu bifo byonna ye taata we ali ludda wa ne maama we kwegamba tuli awo tuli n'omuntu alinga gundi ali awo kwegamba tetutegeera is a ghost word kakati abaana abana ekyamazima oteeka okuba simanyi yakozesa banga ki wakati awo okusala abaana abo ebyo byonna twandala tubitegeera era munnamateeka we yagambye nti bana bagamba nti yali butabika baleete ebbaluwa ze baleeta z'amatankane nga mpale z'aba 7 tebikwatagana ye munnamateeka wagamba nti omuntu we kakati kwegamba waliwo ebiriwo naye bagezaako kubibikirira waliwo ebiriwo gwe mu kunoonyerezaako anti kakati nze nkugambye mu mateeka toyinza kutwala ensonga za criminal si bwe zitambula omuntu bamutwala ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi kubanga bajjukira nti bagamba nti bwe yakola ekikolwa ekyo enduulu eyaleeta abantu ab'oku kyalo ate yaleeteramu ne poliisi n'emukwata bwe mala omukwata bamutwala ku poliisi around awo waliwo police station situwali ate okumanya nti enduulu nga yali y'amaanyi ate raba tewali ne musirikale tewali musirikale yena ku geeti kikwewuunyisa abantu baali babiri bokka kusomera eryo ono coordinator yakwata sente n'ono omuwala yagenda okumugulirawo omuntu ayinza okutuuka okusala abaana abana nga mwe muli ye baaliwo babiri bokka mu baana abo bonna gwe kyogamba nti waliwo obujulizi obwalekeddwayo wateeka kubanga waliwo ekiriwo ekitavaayo bulungi waliwo ekiriwo ekitavaayo bulungi yes era ffe twayogera nze nayogera dda ne bakama banga baro kanso ne bavaayo ne bakyogera ne bagamba nti engeri gye mukutemu omusango guno mukute bubi omanye omusango ogwo bw'omala okumutwala ku poliisi fayiro negende waliwo St. Anthony n'agisanctioninga nekomawo ng'egamba nti mumutwale mu kooti bakutwala mu kooti bamutwala mu magistrates court magistrates court n'akolayo statement endala prejudicial statement bw'amala ogikola kakati ataawo ne bamutwala bamutwala ku remand ensonga etwaliza omuntu ku remand enako oluusi zibeera 18 ekimutwaliza ku remand kwe kuba nti ate bano abanoonyereza beeyongera okukakasa nti ddala omuntu ono ateekwa yazza omusango ogwo kakati bamugjayo ne batuusa ekiseera ekyokusaba nti kati bamutwale mu high court kubanga mu kooti eno ento talina kuwulizibwa ebyo byonna tebikoleddwa process eyo tagiyiseemu yakolebwa atya nze simanyi tugenda okuwulira nti ate kati ali mu maaso g'omulamuzi wa high court tubuuza bamukomitinga ddi mu high court ate agenda ku remand ye waki process gyendabawo
yatwalibwa ku police n'akola statement. Era ezo statement zayanjulwanga obumu ku bujulizi. Ye mwennyini ng'agamba yabana nabasaze. Kakati nanga onziramu mulaba ng'ali mu high court. Kati tokiraba ebintu byasobye. Kooti eyo okutuula gy'etuula kati eggaba ku kisaawe ky'essomero. Oda yava President Museveni. Yava kwa President Museveni. Misango emeka taata President Museveni gyayimiriddemu n'agamba kakati muteekewo omulamuzi mangu ate mugukolerawo. Abantu nga bakoze ebikolobero wano. Tuna abantu abata abantu baffe bayinaayina batambula bagenda. Abantu 72 bafiira erugogo wano oba mujjukira oba temujjukira. Bakavaayo kati juzo okukwata omukulu agasirwe okumukwata okumutwala mu kooti naye era process zitambula nga bwe zirina okutambula. Tuwali yagambye nti amwanguwe mangu tuwulize omusango ogwo. 72 people bafa. Tuwali yafa tuwali yakola ekintu ekyo. Tugume Gideon simu mativu. Sinzezeka n'engeri omusango gwa Christopher Nyoni. Ne society. Yavaayo nze nasooka okwogera ekigambo ekyo nga nti engeri gye mututemu ebigambo bino mbitutte bubi. Twagala kumanya omusajja ono yaani yavaawa ekyamutwala eggaba kyali ki lwaki mu masomero gonna yanoonyamu eggaba oba okitegeera. Tubagala kubitubuulira mulimu ebintu bye bahidinga biri eyo wansi. Ayina n'amasomero amalala geri anoonyerezaako ebibaazuula waliwo n'eri eggaba waliwo n'eri ekyanja. Ebyo byonna nze kankubuulire omuntu okutambula okuva wano n'ogakanjerokera eggaba oteekwa okuba eida ng'olinayo omuntu oteekwa ng'olina gw'omanyi oteekwa ng'olina gw'okoze eki. Lwaki teyakwata ekkubo eriri n'agenda northern n'agenda oba Gayaza n'agenda omanyi amasomero agali e Gayaza gwe ng'ekintu kimwambadde kintu ki kikwambala naku 2 kyamwambala olusooka agende ku ssomero afune byetaagisa ku ssomero adde n'addayo gw'okubiri kubanga yagamba nti alina omwana gwe yali aweerera omwana oyo bamufunako maama we bamufunako ne bamujjako statement okakasa kidala badde amuweerera bamujjako statement byonna tebabitubuulira byonna ebintu bwangu simanyi biki waneeka seesaba nti 300 bafiira mu lubiri lw'omusinga naye n'okutuusa kati le report tefulumanga. Abantu bafudde bangi. Abantu bangi bafudde. Mulemu okugira ebintu ne mubijira byanguwe olw'ensonga nti waliwo ekiriwo kye bagezaako okubika. Wanentebe abawala baafa wano batta abawala wanentebe. Nzijukira nga babasonseka ebiti muki kwegamba babugundi mmwe ebintu mbitwale nga bwe birina okukola. Mulemu okulowooza nti bannayuganda olw'okubeera n'amatu amanene baafuuka mbizi oba bafuuka kamyu. Yankubuulira bannayuganda bategeera waliwo ekigenda mu maaso ku nsonga zo Okero weeziri weekiri. Katulinde ensala y'omulamuzi olwaleero bw'aba yatooli ye mukomera yavaayo atya kubanga baamukwata mu kusooka bwe yatta omwana wa muganda we. Kati yavaayo atya alyoka agende mu Amerika. Ng'omanyi okufuna visa ya Amerika okiyita kyangu ng'oliko ne ripooti nti oli mutemu ng'abasajja banoonyeza visa ono ziganye nze sinoonyanga visa ya gunda abo sigendangayo era sizinoonya okitegeera. Naye embeera eyo ate n'atakoma n'afuna n'obutuuze mu Amerika. Kati bw'akomyewo batubuulire bwe yakomawo yadda atya n'atuukira wa ekkomera lifuluma atya kiki kyamuleeta nti kyetubuuza byo byonna tebaagala kubyogerako so nga ate yagenda okugenda okutuuka okudda ng'omusajja alina ebimuleese oba kitegeera. So muleke okuddusa ebintu bino tutegeere amateeka gagamba ki. Criminal Procedure Act Criminal Procedure Rules zigamba ki. Amateeka gafuga courts gagamba ki. Lwaki ono gwe mukole ebyo byonna ebitambula ebigenda mu maaso. Of course bayinza okumuconvictinga naye conviction eno tuba tetumatidde ffe ng'abantu. Kye tuba twetaaga mu bintu bino eby'emisango kwe kwagala okumanya musango guno gwatambula guti omuntu ono yaguza atya tusobole okusala amagezi agaziyiza emisango bwe gityo n'ebintu okuddamu okwambala abantu abalala kwange ebintu ekikwambala ye lwaki kikwambalira mu lujja lw'ekkanisa
kiyinza okwambala omuntu yali agenze pastor amusabireko oba nedda pastor nali ludda watogeranga nako atalabikanga nako aliwa where is he tulina okunoonyereza ku kintu ekyo ekyambala abantu kiyinza okwambala omuntu ng'ali mugundi muve ku bintu by'okwambala tewali kyambala tekiriiyo wano General Kazini naye omuteyimbwa gubaga nti bamukubisa bw'ogugira bwoti gukwata ku kisenge waggulu tegusobola kuba muntu n'engeri gy'eri y'omutendekero esobola ogukwata gwali muwanvu bwe guti naye nga gundi lwalu gwagamba nti gwe mukubisiza naye nga tekuli yadde kasaayi mutendeke gundi Kazini yali mutendeke anti kakati kino ekyambala kye mutandise okwambaza abantu kijja kwambala fuutu soja kimugye kavule osange ng'ali kororo ono nga atadde waggulu Bible ayi so and so soya kakati kimwambale mwe mubyambaza abantu nze kamba buulire mukore fujjo lye mukola mu Uganda bino ebintu byambala abantu kiyinza okwambala ni kiyinza okwambala fuutu soja nayingire kororo nabeera kumpi awo nga 12 oli abagira ayi so and so soya nekimwambala bale simanyi nababuuzizaako abantu omanyi natandikide sinababuuza muli mutya basebo ne banyabo ekyayambala Christopher Okere kiyinza okwambala omuntu ekololo nga 12 ye maama ali atya bannange ebintu biryawo maama ali atya maama wani Janet Kataha Museveni maama wange omanyi era Ruhama eri abeerera ddala maama wange ddala era Ruhama eri era yali memba wa palamenti wange ekyokubiri yekya person wa NRM entunga mu district so wange ddala ng'ogyeko ebirala ate nga nze ne wembeera lyawula kati n'olwekyo maama wange ndi concerned okwagala okumanya embeera gy'alimu ekintu tekimwambala olwo ebintu bino ebyambala ennaku zino bizibu nnyo naye tukusabira maama mu linnya lya Yesu tekigenda kutuukako naye njagala kubabuulira ate mukwano gwe nga tomubuuza ekintu kya ani Kyagulanyi mukoddomi wange naye kyamwambala nekimufulumya eggwanga ebintu bibambala kati kyamwambala nekimufulumya gwe wano ogende ntogende mu Amerika omalako Trump takuza wano naye kyamwambala twamugamba ebintu bino tobigendamu temuli kalimu n'agaana nekimwambala Kyagulanyi nekimwambala kyamaliriza kimuliriza ffenne tomulaba nga ali kulya ffenne mabali w'omuga olwoza bulamu mabali w'omugga ali ku ffenne kikwambala nekimutwala paka mu Amerika nekimutwala kyamukukuza mpaka n'embwaye okimanyi nti n'embwa yagitwala embwa eyawaka ennene eri basooka ne bagikuba ebifaananyi ne bagikola batya ne bagijanjaba ne bagikolera passport n'embwa yagenda nayo bagitwala kaate awo ogambira nti omuntu yadduka omuntu odduka n'embwa oli kyamwambala hati ebintu biri mu kubambala mwe mubiyita ebintu ekintu kyayambadde eddiini muganda wange n'alyoka ntandikako n'agamba tugume oyo ali ku kyaja amaanyi yalwala obulwadde bwange obwagaza ati muganda wange yagambye tugume ndi ng'akasimu kano akakyajinga nga bwe kavaako naga nti nze nagenda kusiemwa nengenda kusiemwa naga nti nagenda kusiemwa nze nemuwa nze tugume nekuswema isigenda yu nze sikora mpalana banango mwana afukide omwana Dini Rubowa eyazara omusota n'omwana n'amala n'ava mukomera n'akuba engoma omunyane gujja n'agusiba kakati ganti ye mwana we yakomawo ali kuwunza ali kutugumi yakola ki yazara omusota nazala naki n'omwana kahati bwava mukomera n'akuba engoma yasola akuba engoma eminyane gijjanga engoma gigitya engoma bayire n'agukwata n'agusiba kakati ndi ate ye mwana hati ali kutugume mumugambe banange nze anveeko nze sikora mpala nanze
nze sikora mpalana ze tugume sirira nze n'omwana gwe nasoma naye mu primary 1 ne kakati bakyali mikwano gyange we bali sikora mpalana yakuyisa atya yangambye nti nze amaanyi galinga agakasimu kana akamapesa gagwako ndi kuchaja buli kaseera ndi kuchaja yavumye nze akulanga ki atandanga agamba nti nze nagenda ne Stanley tugenda ku CMI sibanyine tumuwabira nze n'okugenda mukomera eruzira nagenda ngenze kulaba dini sigenda nga ko mukomera nze tugume sirina musango ku polisi gwe naropa obati wali yandopye ko ku polisi nti nayo musango kubera nzijukira mu court sirina bo wali wanno wagamba nti ntai nze ntya nze nagamba gundi tontondeta mwe era ne kakati nze ntye komera nga bokiraba asigenda mukome okugenda mukomera nze murundi ogusooka nkulayirira mu myaka jenina mu myaka 5 jenina okugenda mukomera nagenda ngenze kulaba dini nga mukwano gwa ngandoza nti muganda wage nekyankoze kati atagamba oli kuchaja andangidde obulwadde nanangira nga bwe ndi kuchaja nanangira nato obulwadde tebabweyagalira nika kati nze tugume ye namukola ki namukola ki oyo mwana sinna buzibu nze naye anemedde mu mugamba nveeko nze ndigasiya mugambe gwe mugambe awulira ndigasiya kubanga nze nyinza okumulumba we namusanga nze amanyo nengayiwa nze tugume sisaaga nze sisaaga oyinza omuyiwa ki amanyo gonna nengayiwa gonna nasigaza amalibu nze tugume sisaaga nyata abo boyiseewo anti kati mukolere ki anemeddeko lwaki tanvaako bwemba ndi mulwadde sinamusaba sente zagenda mu ddwaliro sinamugamba nti ki anjagaza ki nange seyagalira okitegeera obulwadde tebabuyita kujja nagenda nemulaba nga muganda wange nemukyalirako mukomera nemulaba nze sirina kintu kyonna kyenetaaga ku ddiini lubowa saava saarongo yazaala omusota okitegeera kale tekiriiwo awulidde atereeze ensonga ze ne maama we yamukoremera yavuma maama we n'amukasukira ensawo maama we yamugamba nti gwogenda kufa ng'obonaabona maama we waali agende wa maama wa mwetondere ebizibu bimuveeko byebizibu byalina nzave kutugume gasya muzukulu wanderia gakyalo njamuyiwa amanyo njamuyiwa amanyo sisagaze tugume muleke ampuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 webali nyo balire ddala dakiika zino zitambula njagadde twogere ku mateeka gano President Museveni getaddeko omukono gali 8 omuli etteeka eryongera okukakasa n'okuteekawo eddembe ly'abakozi ba waka bayaaya ate n'abakozi abakuba ekyeyo mu mawanga ag'ebweru tulinamu etteeka erya Forensic and Science Analytical Services Act eryo nno nga lyongera okwongera okuwa obwetengereza ekitongole kya Directorate of Government Analytical Laboratory kwongera okwekenneenya endagabutonde oba DNA n'amakeberero gaazo mu ggwanga gonna gabenga gakola emirimu emituufu ate n'okwongera okwekenneenya obutwa mu ggwanga National Poison Information Center tebabireeta bwe babumpeera ekorolo bampaddeyo yadde 10 nti ngende mu ddwaliro bo bennyini be babuleeta kati ebyo baleese teeka nti baleeta lyaki babumpeera ekorolo era ngenda bawaabira ngenda kutwala NRM mu mbuga ne ba SFC yeyanzije kororo ng'omusajja ntawa ngenda kufa SFC medical team n'entwale naggulu ne banusuula mu ddwaliro n'okutuusa kati tewali mukungu we NRM eyali azze kundabako yadde ewange yadde ogamba nti katusasuleze eddwaliro yadde ogamba nti katujanjabe tugume kakati ddiini byanvuma nti nze ndi mulwadde naye nga bampa obutwa babumpeera kulala ya President Museveni esembayo nze ndi munasajja munabyabufuzi naye ku luno nagamba kampagire President Museveni nemuwagira ne tukola campaign eggwanga lyonna tampanga ade 10 tebansasula bwe babwali ali ampadde ade 10 okukola campaign President Museveni aveya yogere nene mwagala ate n'okunzita nti muleete etteeka simanye ly'obutwa naki poison kibanyiwe abantu abafudde poison mubamanyi ndajanye nenjogera na buli omu yenna babeeko wakire kyenyamba ngende mu ddwaliro wabeeko wakire basasule eddwaliro teri yadde n'ekikumi kye baali bampadde abasajja be NRM abo yadde okujja ewange yadde okugamba nti bandabeko
yadde okunkubira ku simu kakati nti muleete etteeka ly'obutwa muleeta lyakinga mwagala kututa kutumalawo kati nakuwa lwaki nawagira President 7 ne muwagira eggwanga lyonna ne ntambula nga nkola campaign ne ku social media naliko tebansasula de n'ekikumi kakati muleeta ebyo mutunyiiza ate mutuma dini aitena atatuvuma obulwadde namwe mutuwa obutwa temotoboolira abasajja mmwe ekitongole kino ekya Directorate of Government Analytical Laboratory kyekigenda okubanga kivunaanyizibwa obutereevu ku National Poison Information Center mu bintu byonna banoonya poison ng'abantu bamaze okufa baweddewo Mayombo teyafa yafaaki bafa butwa Mayombo yafaaki Brigadier Mayombo oba mumujjukira yafaaki butwa ate omulala ate yeka banja bafudde ne banda yafaaki Serena ne banda mumujjukira aliwa yeyeka abantu abamanye eyo abawuliriza kati basobola okukubira esimu ndowooza bano babeeredde gavumenti ekyokuyiga kwe kuteeka ebitongole nze nali nfudde nze tugume nali nfudde bampa amazzi nze mbambe nga simanyi nze ndowooza bambi musaawe emu olubuto lwali lwekyanze yenna nga nsesema nziruka na buli kimu kyonna nali ngenda kufiira kororo ne banzirusa ne bansuula busuuzi mu ddwaliro tewali yali azzeemu yadde kugamba omuntu akunoonyeza campaign akoledde campaign twali wali nga tukola campaign ku social media okiraba nga nze nkola campaign ezo n'entambula eggwanga lyonna nga tunoonya akalulu ne tukanoonya ne tukomawo mumpise nzije mbeere ku lwala esembayo ekororo nga ndooza ndi ne bantu balamu okutuuka ne mwagala okunzita tebansasula ngaadde n'ekikumi n'emirimu gye nakola tebampaadde n'ekikumi ate n'okunsuula mu ddwaliro yadde n'okugamba katumutwale waakiri tugende tukole ki tumulabirireko oba tukole ngenda bakuba mu mbuga oba mu mpita ow'okusaaga kale amateeka amalala mulimu nerya copyright erikwata ku biyiiye obwannannyini kakati bukakasiddwa President Museveni yakakasizza njagala kuwulira ekintu ekigamba nti abantu abatalina bwe bali kati babeerawo batya waliwo omuntu alowooza ku Munnayuganda atalina mulimu abadde yakateekawo ekintu kyabadde ataddewo ne bajja ne bakyonoona ne bakitwala waliwo omuvubuka yali yakagula ennyaanya za mitwalo 6 ng'alinawo ne kafaayindi g'akyasasula gundi rooni kiweetiye ne kijja bwekiti ne kibijjira byonna ne kibigoya byonna ne kibitwala oyo omuvubuka kati ali luddawo omugaati gwa 5 sukaali wa 5 mafuta galinnya gali mu kanaana abantu ba bulijjo babeerawo batya muve mu bino ebiteekateeka simanye ebyaki copyright yes abantu ba bulijjo baliwo batya n'abayimbi bantu ba bulijjo how are the people surviving no nze njagala kumanya omuntu wa bulijjo abeerawo atya anamulowoozaako at this particular time njagala mbuulira anamulowoozaako abaana abali badde ku ssomero ripooti tebakomyewo nazo lwaki ate sente bazisasudde abazadde masomero gabanja abamu bakyalye n'abamu bakwatiddeyo okiba nti ne UNEB yakwata ebibuuzo by'abazadde by'abaana lwakuba nti babanjibwa ne batuuka ku abazadde masomero genda mu selection genda UNEB ekitongole kya gavumenti ne kikwata ebibuuzo nti lwakuba amasomero gabanjibwa which kind of a country is this bwe twogera bagamba tuli banyiivu tubeere nga tusinisa amanyi obwetuti ng'ebintu bigenda bwe bityo omanya abantu abali mu kubonaabona nze tugume nyinza ogamba nti nsobola okufuna ekyokulya naye nga baneiba kumpi abawera 10 bemanyi bonna embeera gye balimu tebasobola kuliisa abaana baabwe omuntu alina abaana 6 kati obaliisa otya njagala ombuulire engeri gy'osobola okuba ng'oliisamu abaana abo batwogera kubidda ku bantu ba bulijjo olunaku sabiiti eno yennyini bagambye nti ebikwekweto biddemu bya trade order abakolera ku nguudo bongere bagobwe bo tebafaayo Minister Rafael Magezi mwandikoze ebyo wa government ezebitu mwandikoze ebyo naye abantu obuntu bwabwe nimbawo obudde ne babujjamu lwaki mutwala ebintu by'abantu why you taking people's property why you taking people's goods abantu obuntu ensimbi ezo neewole ensimbi za PDM Prime 7 yaziteekamu ziyambe kakati gwe ebintu byonna obyonoonye abantu bagobye buli kimu kyonna okimenye nti go oteekawo trade order lwaki temugende ne muzimba ekibuga ekisobolo ekitaliimu kantu konna ekiyonje nnyo ngeri muzimba ekibuga ekirala Nigeria bwe yaraba nga Lagos egize n'egivaako n'egenda Abuja teriiyo Tanzania yava Dar es Salaam n'egenda Dodoma teriiyo
n'ebibuga ebirala amawanga amalala gakyusiza ebibuga mwesibye ku Kampala kino kibuga kya Ssaabasajja Kabaka yakiteerawo abawejjere bakole abawujiri bakole business center tukole oba twerinnyeko kino kibuga kya Ssaabasajja Kabaka kino kibuga kya beene kakati twefotole anti kakati ffe tumutuleke mu kukola ebibuga ebyammwe biyonjo mugende mukole ebyammwe naye muri kutubonyaabonya nze kubuulira mwe kankubuulire Ssaabasajja tugume Ssaabasajja Kabaka yatayagala trade order bantu kolera wantu walungi yabuuza naga kati anaakola kati abantu kukolera walungi okyantu ogenda na mu kibuga kati mu kibuga ogendamu n'otafuna adde omutwalo naye nga wakozesa omutwalo okugenda kati abantu batambuza ki okiba abantu batambuza ebigere biri byawo okutuwaako kyo nti byaddamu abantu batambuza bigere Ssaabasajja Kabaka yagamba nti bana abantu bemugoba mwabateeketeekedde teryamuwulira mwe baana batawuliriza beene basajja mwe akulira gavumenti ez'ebitundu era Fari Magezi who is Fari Magezi minister wa gavumenti ez'ebitundu olwokwanti gwe minister twali tulabyeko ba minister gwe nokankubuulire kuva mu biseera bya Idi Amin bw'obuuza yali prime minister wa Idi Amin kataaliwa tokyamanyi na gyali nyali kubuvunanyizibwa bwa omanyi eyasalira omusango Sebirumbi ono Haji Sebirumbi gwe batta ono werwero eyamusalira omusango omulamuzi yali mukwano wa Furo Gutu nga bakola ne kampuni eri ebusia naye yadduka mu ggwanga yafiira South Africa lwaki oyogera ekyo linga anti katize kubuulira kole fujo gwe kole fujo lijja kuddira gwe ng'omuntu ani gwe kenyini Fulgencio Manze sikola fujo kati bwoba tolikola wesi twogera kubali mu kuteekesa mu nkola anti kyenkugamba mukole fujo ku bantu ekiseera kijja kutuuka mujja kuddukira mu ovuro ya Futu Soja mugenda kuddukira mu ovuro ya Futu Soja oli akulabe alowooze nti Futu Soja yayiseewo so nga Rafael Magezi yagenda ampuliriza tuli ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 abakozi b'effujjo tuguma abalabudde agamba mulekera okole effujjo ku bantu bajja batwalanga na bugisi mufungeze abantu bali bubi Fulgencio abantu bali bubi sisobola kutanga toyogedde abantu bali bubi Fulgencio bw'ogenda n'otuuka n'olaba abantu bwe bafaanana mu byalo nga gye baasenyanga enku abagagga baabizingako baabiteekako sengenge ensozi ezaali ez'abantu ba bulijjo bonna nga za gavumenti ng'osobola okulundirayo akabuzi baaziteekako sengenge abagagga baazezza oba okitegeera n'omuntu mu kyalo ali mu kubonaabona n'omuntu mu kibuga ali mu kubonaabona onzingiza eno neeno bw'ebeera pusi ekugwira n'ekukola ki n'ekuluma bagamba bw'onyigiriza ennyindo mpolampola ejja gireesa omusaayi bw'ogobanga musajja muno leka akola ki agakuzza mwe mukyala ba Prime 7 kasajja kampyo kanyumira mchano wa muka naye nga kakuteko bwe kati tobita bya kusaaga mwe mulwako ebyo na mubikora President 7 ng'akyali naye Prime 7 kava mu buyinza bwati n'avaawo totisa abantu nedda nze nkubuulira bw'avaawo kyekibaba abantu bebakoze ebintu byemukoze abantu ebintu byemukoze abantu mujja bisasulira mujja bisasulira batya abawejjere be bagoba Idi Amin wano abawejjere be bagoba Obote abawejjere be basobola okugoba President Museveni abawejjere era be bagala Museveni anti era be bamaga kati bwe tumukolera nga bwe nze chairman w'abawejjere mu ggwanga lyonna nenkola campaign mu ggwanga lyonna nemala jebali jebali bakulonda bokola campaign aha tulina nokola campaign eggwanga lyonna mu ngeri gy'okusasula nga bwe basasula abalala babifunyemu biliyoni ne biliyoni z'ensimbi gwe ne bamaliriza nga bakuwadde obutwa kibi nnyo luttira abawejjere bonna n'obatwala mu NRM tuguma oli mubi nnyo musajja ngagambye oli mubi nnyo ate bwe bwakiraba era ndi mubi hallo kunoti 752-113-113 hallo wangi sebo sibyota Mr. Kagugu ndi bulungi sebo gamba otye sebo ono bamuyise mwami Steven eno Masaka Mukoko sebo
omwami oyo yali ayogera bulungi nnyo kwenale ku Nuupu ng'aduula ng'abalaata kati atazze nga asiga kazigo agume bimutuukako byonna eggwanga baaba ne balya ne bekkusa kati adde asiga akazigo abuzaabuza ffe tuli baana bato tuli bantu bakulu kale abo bafutu soja kati futu soja ayogera kyoyo kale sebo balikuliriza okutuseeko alo muganda wange wangisebo webali kweza kwagenda n'obuganda balikuliriza radio fosi givaako weewaawo amannya Kaweya Hussein Najja Nankumbi bangali ono Freedom Properties Nateete omukulu mulonda akutumidde naye akuteza amatu mulamusiza nnyo kwali tayinza kuvaako muganda wange mulamusiza nga abadde yabula simanyi naye abadde ku bitafutafu by'ekyankwanzi ate ulya nkugambye badde ku kitanda bampa obutwa ate odda nange omanyi muganda wange omuwejjere abantu bangi bazze batutega obukolyo bwe butyo naye nga bo bennyini balina ebyabwe bayisa todda abaana abasoose ebbanga erisinga singa ffena tubeera ku mulamwa gumu tujja kutambulira wamu naye olwaliro leero ojja oli wa kkala mmyufu enkya n'ojja ng'oli mu ya yero okutusiigira ekifaananyi kiggwe okuba sayidi zona naye nga nammwe mwennyini sitwago mwagirangira Kyagulanyi nti agisse naye nammwe musinza okugittira ddala muganda wange omuwejjere twabaagala nnyo nga tulowooza mugenda tutwala mu maaso naye tetujja kugenda wala ebigambo nga mbimaliriza Kyagulanyi waatali bano banno bamunyagwa abadde bakuba Semukiti ng'omusajja bwabaleetedde abayaayi lwaki bo tebatandikirako ne batulaga kye balinawo mwami Museveni anti oyo bagamba agenyezza ate Kyagulanyi azannyisa muzannyise akuume Kyagulanyi kiyinza obutambala mulala kino kijja bambala kino kijja bambala kyakoze ki olaba kyayambala Kyagulanyi abalala kyekinaabaleka mabega kyatuuse n'okwambala Nyanzi ate Nyanzi tekyamwambadde n'atuuka okubeera witness agendawo obujulizi ku banne kati awo kiba kyamwambadde kyamuyodde kati kirumba lubongoya omukulu Peterson ayisewo omukulu alitujjukiranga omukulu Tugume yesebo twaliwo ko nga tumuteeseza nga tumubuuza ebimuluma nze ambasada wa Big Talent Pato agambye ekintu kyambala abantu kibambala mukulu Tugume wagisebo nze ekibuuzo kyengenda okubuuza omanyize bambi woyogera nti olumizibwa kyenjobeera nga nsinga okunakuwalirako nti abantu bangi twanoonya akalune tetwasasulwa tebwaleero bakama bafamu batugamba tubalinde bakole ekibalayire nze kyenjobeera nga nkusaba ekintu kimu ebikuluma tubimanyi ebiruma bannayuganda bingi ngaomuntu omuwejjere ng'omuntu wa wansi akola akadaala maama n'ava eri n'agenda n'alima akasiri k'amawogo n'akolawo akadaala gyemu ekinaaliisa abaana be kubanga singa omaaza gavumenti neevaayo n'ekamenya omukadde oyo n'adda mu kyalo n'abonaabona nze kinandibadde nkusaba nga woli ku radio fo radio nnene ya minisita w'abaana n'abavubuka bbala mu Baruga Haratenyi omusajja oyo wa kisa kingi nze nsaba omunoonyeeko ebikuluma ajja beera ng'akuyambako bakutuuka wa pulezidenti omubuulire nga wanoonya akalulu era naye yakulaba then ove mu bana abantu abakuba enkokola kubanga abantu kuba enkokola bayinza obanga be bangi naye ng'omukulu si eki kale siye mukulu Tugume nkwagala nnyo webali nnyo balire ddala amasimu gakyali mangi Tugume njagala kusiibula nabadde naye namulabye dokita wamulabye namulabye naye nga saamugambye bintu nze omanyi nze ekizibu kyange sisabiriza kale so kati nze nkugamba ekiriwo nga bwe kiri ekiriwo ogambye ekintu kyambala abantu ekyayambala Okero kyayambadde ani omulala kyayambala Kyagulanyi ne kyambala Nyanzi kirumbye Lulongoya era n'abalala kijja bambala bonna kijja bambala kijja kwambalako futu soja nendoza kibakozesa byanjawulo agende kororo abere ng'ayimba kiyinza okwambala omuntu kunga 12 mu kurayira n'abanga ayimba bwati tugenze Katonda abakuume tutu yakuba abantu endongo mwera